AMAWULIRE ku 9:3 BT gakusomerwa Tom Mulondo. Ampuliza oli ku 9:3 BT ne 9:0 Masaka kadde k'amawulire ag'enkya ya leero nze Tom Mulondo. Polisi y'ebidduka eri mu kunoonyereza Kabenje Kagudde w'ekiro ekikeesezza olunaku olwaleero wali Mukunju mu kyenjojo ku luguudo oluva Fortportal okudda e Kampala. Kano Kabaddemu bbaasi eya kampuni ya Link namba UAY 285E eyingiridde lukululana ebadde efiiridde ku kkubo namba UAV 326W era omugaba wa bbaasi ya Link Kawudda afiiriddewo so nga abasaabaze abalala baddusiddwa mu ddwaliro ery'ekyenjojo. Kati minisita omubeezi wagunona guli mu minisita y'ebyobulamu Hajati Anifa Kawooya yeeyamye okukola okunoonyereza ku nsonga egambibwa nti abavubuka mu bitundu eby'etteeso batandise okutabika enjaga mu nviiri z'abantu abakuze oba envi ne bazikommonta mbu bafune amaanyi ag'enjawulo. Hajati Anifa Kawooya okweyama bw'ati kiddiridde omubaka akiikirira ekitundu eky'Ekanyumu nga kiri mu disitulikiti y'e10 Simon Peter Okwalinga okwemulugunya ng'agamba nti abakadde b'etteeso bali mu kutya era bangi tebakyebaka olw'embeera eno olw'abavubuka abafuweeta enjaga nti kati bayigga envi z'abakadde zibayambe okufuna amaanyi nga bazikommontedde wamu n'enjaga. Ono neera asabye abavunaanyizibwa ku by'eddagala ba National Drug Authority baveeyo bannyonnyole ku alipoota zino ng'agamba nti abakadde mu bitundu bino bali mu kutya n'okusattira okw'amaanyi. Kyokka Anifa Kawooya agambye nti kino tannakiwulirako era kimukubye entuko y'amaanyi n'ategeeza nga minisita beegenda okutandikirawo okunoonyereza ezuula ekituufu. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku byenjigiriza eby'amatendekero aga waggulu ki National Council for Higher Education kitegeezezza nti kisanze okusomoozebwa okw'amaanyi olw'ensimbi entono ezikiweebwa nga zino tezisobola kukimala okuvujjirira n'okunoonyereza ku mirimu gy'amatendekero aga waggulu mu ggwanga. Akikulira Mary Okakwol agambye nti ensimbi entono ezibaweebwa tezikoma kukosa mirimu gyabwe bo nga bo wabula kikosezaamu n'omutindo gw'ebyensoma mu ggwanga lyonna era ng'obuzito obunene eggwanga lyakubufuna mu biseera ebijja naddala mu byenfuna. Omubaka wa Palamenti akiikirira munisipaali y'Enjeru mu NUP Jimmy Lwanga avuddeyo n'asambajja alipoota eziraga mbu yasaze eddiiro n'ava mu kibiina kya NUP ne yeesogga MK Movement eya General Muhoozi KinaUganda nga kiddiridde ensisinkano bano gye babaddemu gye buvuddeko. Jimmy Lwanga ategeezezza nti okusisinkana Muhoozi yabadde amuperereza mbu amutwale ewa Pulezidenti Yoweri Museveni ng'agamba nti ebbanga ddene bukyanga alondebwa azza yayaana okusisinkana Pulezidenti Museveni amubuulire ebizibu n'ebisuubizo by'azaakola eri abantu b'Enjeru ebikyaganya okutuukirizibwa n'okutuusa kati nga buteerere. Ategeeza nti bwe yafunye akakisa k'okusisinkana General Muhoozi yasazeewo akozese omwagaanya guno amusabe amutwale ewa kitaawe General Museveni. Kyokka n'asigala ng'alumiriza mbu akyali munnakibiina ekya National Unity Platform. Bwe gabadde ag'enkya ya leero nze Tom Mulondo.